po jako akawuwo bannaffe abaliko obulemu bw'obutawulira tubateekerawo enkola ey'aba sign language interpreters. Buli ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'omwenda Uganda yeegatta ku nsi yonna okuza olunaku lw'abantu abaliko obulemu bw'obutawulira nga n'olw'omwaka guno lwakubeerawo ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti eno era ng'emikolo emikulu gya kuyindira mu disitulikiti ey'Eggulu. Mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire ku Media Center mu Kampala, Ministry evunaanyizibwa ku kikula ky'abantu era mbuludde enteekateeka z'okujaguza olunaku luno era ng'okusinziira ku mwogezi wa Ministry eno Frank Mugabi, ssemateeka wa Uganda alambika bulungi nti tewali muntu yenna akkirizibwa kusosola abantu bano era nga wano gavumenti we yasinziira n'okulambika abantu abaliko obubaka babeera bawa abantu okuba n'abavunuzi b'olulimi olw'obubonero okulaba nga bannaffe bano tebasigalya mabega kw'ebyo ebibeera bigenda mu maaso mu ggwanga. Tekkirizibwa kusosola mu bannaffe abo abaliko obulemu bonna obw'ekikula kyonna era nga ekakata ku gavumenti okulaba nti bannaffe abaliko obulemu bw'obutawulira tubateekerawo enkola ey'aba sign language interpreters oba abavunuzi abakozesa emikono nga munnange ono tubalina okubeera mu bifo ebyenjawulo gavumenti byonna byeyitamu okutuusa obuweereza eri abanayuganda. Mugabi akkaatiriza nti ne mu bukulembeze bwa gavumenti ez'ebitundu abantu bano balina ebifo bibiri birambirira omutuula abantu ababakiikirira okusobola ensonga zaabwe okutuusibwa eri abo abakwatibwako. Oba mu gavumenti ez'ebitundu constitution egamba nti wabeerawo abakulembeze babiri abakiikirira bannaffe abaliko obulemu, omu mukyala omu abeera mwami. Abagambye nti gavumenti oba minisitule ya Jenga n'ekikula ky'abantu erimu teekateeka okulaba nti etteeka erikwata ku bannaffe abaliko obulemu eryayisibwa omwaka oguwedde livuunizibwa mu ngeri ez'enjawulo. Mu mbeera y'emu minisitule eno ey'ekikula ky'abantu ne ginnayo evunaanyizibwa ku byenjigiriza mu ggwanga ziri mu nteekateeka okutandika okuzimba amasomero omusomera abantu abalina obuzibu obutawulira era ng'abamu ku abo basiimye gavumenti ko n'abantu abawangaala nabo olw'okuyimiriranga awamu nabo kyokka ne balaga okunyolwa olw'amawulire naddala agakwata ku kirwadde ki COVID-19 obutabatuukako bulungi era ng'enteekateeka nnyingi ezibayiseeko omuli n'ey'okugema ekirwadde kino ekya COVID-19. Ebyokusoma gavumenti oba minisitule ya Jenga ekolagana wamu ne minisitule y'amasomero ebyokusoma okulaba nti bassaawo amasomero ag'enjawulo mu ggwanga lyonna bannaffe abaliko obulemu obw'obutawulira bulungi olw'obutawulira basobola okugenda ne basobola okuba nti nabo basoma ebintu eby'enjawulo nga bannaffe abalala bonna. N'olwekyo tubadde tusaba tukolere wamu ne gavumenti nti abantu abaliko obulemu obw'obutawulira tufube okulaba nti bafuna baganyulwamu messages oba messages ez'enjawulo ezibeera ku television oba ku TV. Olunaku lw'abantu abatawulira olw'omulundi guno lwakutambulira ku mulamwa ogwesigamiziddwa ku kuwa ekitiibwa eddembe ly'abantu abatawulira okulaba nga tebasigalya mabega n'okusingira ddala mu nsonga ezikwatagana n'ebyenkulaakulana. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Akikaatiriza nti wakyaliwo obuzibu olw'amasomero ago okubeera amangi ennyo olw'okubanga nti kati matono nnyo okusinziira ku baana abeetaaga okugabeeramu ku nnamba y'abaana abo naye nga gavumenti ekola bukubirire okulaba nti twongerawo amasomero ng'ago.